tusaba gavumenti esobole okubeera nga etteekawo embeera eyanguyizaako omuntu w'ekizinga mu ntambula esoboka. Ekyo mu kukinsomesa nga bampa amazzi kyali bwe kiti nti bakuteekerako liiters amakumi ameka? Abiri gye bateekako. Kati gwe bw'ogenda okuleeta ekidomola kizitwakiri liita 23 agayiikako wansi ago tetugabala. Kati y'ensonga eno tunyigirizibwa ogamba nti amazzi gagenda nnyo naye ng'ensobi ebeera waffe. Tusembereza naye ate tetufunyeemu, tuli mu bulumi. Tetufunyeemu. Bajja bakambwe nnyo ku ssente zabasabye tetuzirina. Twala 18 mitwala 3 nga katwale titwale. Kati bwe bulungi otuliko. Erinnya n'eddoboozi nze Sala Kaluuya. Kwegamba nze embeera y'amazzi mulimu ekitundu kyange nga amazzi g'okwegamba nga ga bulumi. Kati nganze kamwa kwogera nze awaka nalina taapu naye kyanfoosinga okugyawo taapu eyo nagenda okulaba mu butuufu amazzi bwe gavaako okwo ne gatwala ebbanga nga sigafuna bulungi kati ekiseera kyatuuka nga ndaba bbiiru gye nalina emabega nga ntono naye bagenda okundetera bbiiru wano mu maaso ng'eri waggulu nnyo. Kati ne mbabuuza nti bbiiru eno ejjeetya ate nga ntutte ebbanga amazzi sikola ki sigakozesa ejjeetya. Kati ow'amazzi natandika okumbalya mbu we balaba akatapu nga kali awo eri sisitimu eba esigala ebala nti amazzi ogakozesa. Kati nange kyokka nga gundi tapu yasirika sikyagakozesa kyokka bbiiru ejja ng'eri waggulu kwegamba nange nempula nga ndi mu bulumi ku kintu ekyo. Kati nange omulundi gwe yajja akola ku by'amazzi okusembayo era nga tutera okusisinkana naye nangamba nti oba tusobola kusasula amazzi katapu kole kajjeewo ne mga nti amazzi tegannemangako naye nze ebyantama kwegamba bbiiru muleeta birala nze mba mbala birala era nze nakola ki nabalira n'ow'amazzi oyo ne mga nti kale bwe kibanga kyekinanga kati katapu kakole ki kajjeewo nange ne mugamba nti katapu kola ki katwale ki bakyatawana ku nsonga y'amazzi. Amazzi kale buli alina katapu biro jange eri waggulu olina kugamba nti bannange kiri kitya nga nabo tebabitegeera kale mu nsonga ezo. Era bw'okyankalana mu ddakiika nga mbale nga bakugaba bakusulewo butwale oba tubutwala nga tubutwala mu sikula. Twagala enteekateeka ennungi naffe tuganyulwe mu gavumenti wansi eno gye tuli. Oba batuwa bbowa emidumu giddewo. Nze wange omwami owange yabawa gundi w'okusima bbowa naye nabo bakyalemye. Onalebo Kigongo enkayana ez'amazzi ffenna muno tugakayana n'amazzi temulimu mbeera nnungi kikwatagana n'amazzi yonna amasuuliti amazzi gaabwe. Tensinza okulaba mu nsonga zino biringa ebizibu biri. Ekisooka be baffenaffe abalonzi tulekeraawo okulonda ennyo abantu bano abakulembeze b'oku TikTok. Abakulembeze b'oku TikTok nabo eggwanga lino tebalikoze bulungi naddala wano waffe mu Buganda abatwala obuvunaanyizibwa okubeera nga baweereza abantu ekisanja kino kigenda okuggwa kubanga omuntu afuna ensonga ng'eyo nga talina waddukira. Nandowooza nti memba wa paalamenti buno wandibadde buvunaanyizibwa bwe okumanyira ddala nti projekiti zino ezizze ne ziva mu gavumenti eya wakati ne zijja ku disitulikiti nezireeta eno ddala kyebazisindikira kyezikola naye kino kikulaga nti waliwo gaapu nene nnyo wakati wabamemba ba paalamenti be tulina n'abantu baffe aba wansi kyovola mu miranga eyo gyegiri gye mulabyawo wansi. Singa babadde bajja mu bantu bandibadde ebizibu babiraba dda kubanga be bamanya endagaano paalamenti yetematema bajeti y'eggwanga era projekiti zino eziteekamu ssente ne ziyisibwa n'endagaano zino ezibeera zizze okukolebwa nti amazzi njanga gatunda ssente bwe ziti omuntu agafune ku ssente bwe ziti. Kakati memba wa paalamenti bw'abeera nga tasobola kujja kumanya nti amazzi gano ekyagaleesa kyali ki baagaleetera ku ndagaano ezigamba nti abantu bagafunire ku ssente mmeka. Awo waliwo gaapu nnene kyobola nti abalonzi nabo mbakubira omulanga nga tugenda mu kalulu kano balina okuva kwabo abalonzi ab'oku TikTok. Abalonzi b'oku TikTok babeera expensive nnyo tebalabika olina okuba n'essimu eyaseereza
ate ng'oteeka abantu balonda abantu abaana abayamba kati amazzi galabye yagaleeta naye tebamala galeeta ate tebamuwa mukisa kuddayo so obuvunaanyizibwa nendaba nti abakulembeze abalondebwa luutu eno naddala mu Wakiso bonna si bakibiina kyaffe kya NRM ne okubeera nga batuuka eri abantu kikyabalemye okukola abantu bandi bali tebakaba miranga egyo ekyokubiri gavumenti yange ya NRM naddala executive gyenjagala okugitegeeza nti ekizibu nayo kyesanze emyaka gino gye gigenda mwana yagaana okuzimba amaanyi ku madistricts gavumenti nesolooza sente mu bannayuganda neziteeka mu ggwanika eggwanika neteeka mu parliament ne batematema kati ate ne batemeratemera districts zino zisobole okuba nga ziyamba abantu yo gavumenti neekoma eri waggulu wano netateekawo maanyi emivuyo gyonna egiri wano naddala wano ewaffe wentera okutambula mu Buganda giri kubakulembeze abeera ku madistricts omuli bannabyabufuzi ab'enjawulo ne bakaawo batekiniko abo beetwala nti be bakatonda tebamanyi na bya gavumenti bo bakola byabwe nga bo njagala okuwa ekyokulabirako kimu nti abaana baffe wano banyinya abasomye abamaze okusoma nene bwaliko empapula nozibatwalira nga balanze emirimu waliwo obukiiko obugaba emirimu babinako obuvunaanyizibwa obubulonda era balonda abantu baabwe kati gwe ne boteekayo omuntu ng'avudde eno bannange no mu omulimu bakasuka ttale kati gavumenti okubeera nga gwolowooza nti eri byokola bituuka wansi naye nga tutadde maanyi wano awali akasengejja ka districts buli omu waalina okukulabira nti gavumenti ekola kyekizibu ekikubye NRM wano mu Buganda nti abakulembeze ku madistricts gavumenti yateekawo maanyi gaayo okutunuulira nti oba waliwo enkiiko oba yo nga gavumenti oba kyetakiseteeka naye NRM tekyasobola kweyongera buwagizi okuleka nga bikaseera bukendezi okuleka nga esoose n'ezimba amaanyi gaayo ku districts awatuukira buli kintu kyonna sente zonna emivuyo gyona giri awo gavumenti bweweereza sente ezigenda okukola enguudo eno z'ebegamenti zigende zikolebwa districts bo bafuna contractor waabwe nga gavumenti eminako na buvunaanyizibwa nga temanyi kumanya wabula yeweerezayo sente abo ogenda okulaba muno nga kigureda kize kitambula nekikolokota nekibikka ebinnya kyo nekiddayo wadde okuteeka muloola wadde okuyiwa malamu wadde bwebaba musana wadde okufuka amazzi kakati ono omutuuze ye bwayitawo ebinnya ne biddamu tasobola kuwagira gavumenti agala gavumenti kyekola laba buli wenguzi so abantu bangi abeekozese mu kuvumirira gavumenti nti gavumenti eno eri mu buli bwanguzi abasinga obungi naye ate nga ebibiina ebyenjawulo byonna bikola buli bwenguzi ate ne bavumirira gavumenti NRM kakati bano wewunya kweyo project y'amazzi bana ababba abantu ku mita abajjako abantu ku sente teeka wano kuleetera taapu zino sente omuntu nakozesa emitwalo gumu ne bambala emitwalo 10 abo district yebalonda yebasindika eno naye weebuuze ku district kuliko abakulira district baani bakibiina ki kakati gino emivuyo ate n'omulonzi ye bwagiraba agamba gavumenti NRM naye nga bantu beerimbise mu buweereza aye ne bavumirira mu gavumenti nga bo batuukirizaamu byabwe byakubeera nti bafuna n'okuvumaganya gavumenti nolwekyo njagala kusaba Oweekitiibwa Pulezidenti nti okuleka nga asaza amagezi n'ali musikira n'alidda mu bigere ekibiina ekibeera mu buyinza kiri oba bakyusa ssemateeka oba kyetagisa kukyusa mu tteeka kirina okuba n'amaanyi ku district ng'ate gali mu mateeka olw'ebiruubirwa lw'ekibiina n'okuyamba abantu